agamba nti abaana basejjirinya baweze 20 kuliko n'ow'emyezi 9 bugera gamata abaana basejjirinya bamulekwa baweze 20 kuliko n'ow'emyezi 9 ndowooza hamwe kiraba bulungi wano bagambye nti family esazeewo babatwale ku DNA kuliko ow'emyezi 9 abadde akikola atya kyabadde kyewuunyisa bukedde olupapula abaana basegirinya baweza baweza 20 twabadde ku 8 kuliko n'ow'emyezi 9 twasooka ku omu gwe mpozi wasembye ku 8 bagenzi beetuma weetumbi twasooka ku omu taata temuli mpiso mwandibaamu empiso family eyagala genda ku musaayi tutandike tematema abantu kakati oba olaba bulungi ebintu bino okusinza ebitambula sakozi sejjirinya era tusaba Allah musonyiwe byamusobako amuumuze mirembe sejjirinya mpozi yagamba nti fight hard sejjirinya lwana sejjirinya lwana omukulu sejjirinya yabadde MP wa Kawempe North era yatuva ku maaso mu ikyeno gye tuyiseeko twabadde mu kuziika okwavaawo mpitewo ku Mande abaana basejjirinya abadde alina gwayogerako ennyo badde bamuyita Najjirinya era mu kufa yabadde ku mmwa gy'abantu kubanga ne principal gwabadde amanyi era oyo omwana olw'okuba nti abadde amwogerako nnyo alabika abadde mwana muganzi eri sayidi ya taata ku Lusegere ne ku kavu we twali ku kitebe kya NUP mu Kungubaga ye mwana gwe twayinawo ffenna abaaliwo twalowooza nti Sejjirinya abadde n'omwana omu Najjirinya era we twakinyonyola abantu nga tugamba abadde n'omwana Najjirinya naye tomanya bayinza n'olweta abalala kuba nga omanyi omusajja omugezigezi neerekerayo akalipo nengamba bayinza oleeta abalala kakati bwe twavaawo ne tugenda ku palamenti bitandika biti ebyabaana okutuuma okujja ku NUP twalaga omwana omu mulekwe yaliwo ekavule Najjirinya yes bwe tugenda ku palamenti waleetebwawo omulenzi omulala nga obukulu asinga ne ku Najjirinya ali myaka 15 awo tuli ku palamenti kasatwa bawulira nti Sejjirinya alina okugenda ku palamenti twafunayo omwana omulala nga wa myaka nga 15 atalabiddwako mu ddwaliro wadde okulaaja nako Sejjirinya waliwe bamusibira ntaata waffe bamusibye ne bamuleeta mu palamenti yalabibwako mu palamenti ne bamuleetagana noono omwana we wadde nga Sejjirinya tamumentioninganga nako obulamu bwe bwonna ne maama talabikangako era awo bwe tuva mu palamenti ne tugenda juke twava mu palamenti waliwo okusalya Sejjirinya e Kawempe alyoka twalire mu makage e Kasangati bwe tuva eyo tugenda okukeera ku Sande ng'abaana baweze 8 bannayi era omulenzi oyo gwe njogerako mwamulaba nga bamupaladinze wa mukulu Mpuuga yaliko omulenzi oyo muwanvu abaana abo 8 be baali baweze abaali bazze ne babateeka ewa Mpuuga n'abawamba tekwali kubateekayo kubanga oli yabateekayo yagamba nti abaana mmaze obbakukusa mbatuusizza abo abaana mwala wa Mpuuga yawambye baali abaana 8 era abaana abo amala okubalaga amanya naye mwami Mpuuga agenda okumala obbalaga abantu okukomawo bamuleka we batudde nga waliwo bannamwandu 2 abalala bataddewo abaana mu ngeri naffe abaffe temubakola ki naffe abaffe temubaleka bweru nabo baana ekintu kikyuka ekintu kitandika kati okukyuka kakati mwami Mpuuga ababiri batudde awo olwo baweza abaana 10 babambaza omujoozi abali sayidi yo wa Mpuuga nabalaba abo nno bajja tebambadde mujoozi ng'olwo bagenda bambaza mujoozi abaali bambadde emijoozi gwe 8 ontegera kye nkugamba kakati tugenda okuva eyo ate ku sayidi ye wa Kyagulanyi waliwo bannamwandu abalala 3 bano benalaba basiita kintu kitandika era nga bakuba omulanga abali sayidi ye wa Kyagulanyi kigambibwa nti abantu babakwatibwa ne ku kisaawo ne babaa ku ssente z'akaleekereeke
naye bajjukize ti mu parliament sipiika yagamba atya naye nga mu parliament sipiika bamugamba nti omwana ono kubanga mu parliament bagamba nti waliwo abaana 6 nga bamaze okuleeta ono nti waliyo abaana abalala 6 nga baleese omulenzi kitegeeza waliwo Nagirinya omulenzi n'abaana abalala 4 abaali batalabikako ku baana 6 sipiika n'agamba nti nze ngenda kuweererako Nagirinya bamama bawulira sipiika yagamba nti nze Nagirinya mukoze ki mututte bali omunsi n'agamba ye agenda kuweererako omu kulisi bali omunsi I think awe ekintu wekitabukira bali omunsi waliwo omukyala azaalibwa Kanungu atejjukira abatulaba n'abatuuliza nti bali omunsi gy'akiikirira mukyala wa Ssegirinya Kanungu alinayo mubeezi alinayo mubeezi yamuzaalamu omwana kati bali omunsi n'agamba ngenda kuweererako omu owe azaalibwa Kanungu n'agamba oyo mundekere ye ngenda mukola ki muweerera sipiika ye yali agambye nti Nagirinya ono kuba bwa Nagirinya ali mu P7 bali mu kibiina ki bwamala ye bamumuwe kubanga agenda muweerera mu ssomero agenda mutwala Bukedia kintu wekitandikira ottabuka ye yagamba nti wamala primary bamuwe yamutwaliwa jukira mu parliament wennyini bagaba ba members basonda 3 kakati mu parliament yennyini ye wali okusaba ba member basonda 3 okuwaayo family ya Ssegirinya mama munkwasi obukadde 15 ezibamba member 3 bo obukadde 15 bamama babiwulira twagala kulaga ekintu kino kibuildinga kitya ekintu kino engeri gye kitambulamu okujja eyo ate era nga kati tugenda okutuuka olwo bamaze okufuna nti waliwo be baweerera ne baminisita abatwala mpaka ebalikoyera twagenze okutuuka Sakozi okuva mu Lumbe okutuuka kati wenjogerera ng'abaana baweza 20 ekyatwewunyisiza mu Lumbe ku baana abaleeteddwa kwabaddeko emyezi 9 andaba nampuliriza sagala mwene nambemu yagambye naye nawe calculate nga wefuule nze Ssegirinya bamusibidde waviriddeyo nga mulwadde ebbanga lyamaze nga mulwadde kubanga obulwadde kyenkana nabwo amazeemu emyaka 2 si kyenkana bwe kiri obwagundi nabwo ekkomera lyali malamu emyaka 2 yali teyeegatta ejo poteya jukira obukulembeze yabubeerako emyezi 6 mukomera n'abayo emyaka 2 kakati ate wavudde mukomera mu myaka 2 Ssegirinya abadde mu bulwadde genda Amsterdam genda wa ng'ate ku bintu ebyo byennyini waliwo dokita bamuyita dokita we Netherland omusajja oyo muzungu omudaachi yajja okulaba Ssegirinya mu ddwaliro abatulaba n'abatuuliza kino njagala kinyonyola abantu bakitegeere nawuliddeyo ababaka abamu baani abantu bana boogera ennyo nga banenya nti mutya obutambi bwani bwa Ssegirinya ndoze tujja genda yeeyo mu butambi mbadde njagala balaga obuvune buno nti dokita oyo bwe yajja okulaba Ssegirinya mu ddwaliro Ssegirinya yagobawo ne baganda be n'amugamba njagala okwata obutambi buno ngenda kulaga obwereere bwange bwonna naye ojja kubuta olunaku lwe ndiba nfudde bwe ndiba sifudde tobutanga naye senga obulwadde buno bunzita abantu babulire bye bankola mu ddwaliro era n'amulaga ebigere biri nti wano banfumitanga zimpiso mu bigere banjo ky'obusajja byonna n'abimulaga n'agamba kwali kwagala kwa Ssegirinya bwenfanga obitanga tewali wa NUP wa ku kitebe yatadde ebintu ebyo Dr. Niko ye yabitadde katate banenyane newuli abantu ate ng'okunenya bakozesa ku NUP ne muto obutambi bwa Ssegirinya Dr. Niko ye yabitadde ku kiragiro kya Ssegirinya mbadde maye twandisose kunenya eyabimutuusaako mu video Ssegirinya mwabyogerera yamukwata obutambi nga Ssegirinya n'okwogera ayogera era ng'amulagira nti obitanga bannabyabufuzi bawugula abantu okubajja ku kituufu tanenya yabimwokya mutamutya obutambi balabeke ng'okutya obutambi ekibi okusinga abaabimukola okitegeera kubanga abaabimukola bo be baweereza
kati atanenya babutadde kakati anenya babutadde tanyaya babo bukola era obusungu bonna buyina ku babutadde tukola tutya ekikolobe kyaffe abantu ne mukitegeera abantu batulugunya mu abasajja abaganda ffe tuba tulugunya mu nkukutu lwaki mukyandika mu lujjudde nti tubakola bwekityo hidden message ebeera emabega abatasobola kukyatula naye wano abagamba ne mutewa obutambi ne muswaza Ssejjirinya tagamba ne mukola bwe muti Ssejjirinya bannange ekyo takyogerako kuba kiri kyekyasooka kino ne mumwokya obusajja takyogerako ekyokumwokya kyekyasooka kyetusobola tusooka okujja ne mumufumita empiso mu bigere takyogerako wabula agamba ne muto obutambi bwe tulina okubeera abagezi ekimala kati tusooka ne tubuuza ono ali ku sayidi ki entuufu oba enkyamu anti ye alaba ekikola kye mwakoze si kituufu lwaki tasooka kukisooka nadda kukisemba kwegamba nti okumutulugunya nti kyali kirungi nnyo n'okumwokya wakiringa kirungi n'okusinga ebifaananyi kuswazaani Seggi omanyi lwaki teyabiraga ye nga wali mulamu kankibulira abantu olwaleero Ssejjirinya yagenda okufuluma nga sitati emutiisatiisizza kasitobigera tugenda kukwata maama wo kasitobigera tugenda kukwata abaana bo tujja batta tujja bakola ki bino yabikola ku defendinga family abo bennyini abamuvuddemu tusooka tumalize ekyabaana tubale ow'omwezi omwenda ono ajja ow'omwezi omwenda calculation bwe tubala bamusiba emyaka 2 ne tubala calculation ey'eddwaliro myaka 2 ekiwulira twagenze ffe okugatta 2 ku 2 kati mbala nti emyaka 3 n'emyezi 7 Ssejjirinya agimaze mu bulwadde na ddwaliro gyeyagalako gyali emyezi 6 gyokka mu bulamu mu bbanga ero tugenze kikalikulatinga nga tekigatta era ow'emyezi omwenda ono kyekituddisiza ne tugamba bannaye tubakebere abazadde ne basaba nti bannaye abaana bakeberebwe jjajja yeekengedde naga ebbanga yemaze n'omwana wange ono mu bulwadde tubakebere era omulanga yagukubidde ebbalamu yafuna ddi obudde obutta ekyama awe twebuuliza ng'ali ku ndiri tukyebuuzaamu Ssejjirinya embeera gy'abaddemu abadde asobola ddala tukyebuuzaamu naye nze nalabako ngenda kubulyayo ekintu kimu omusajja yazaala abaana n'aleka eddame nga ligamba nti bakyaleeta abaana bangi naye buli ajja mumwanirizanga ne wabeerawo omufere yatapinga mu famire eyo kasita yabulira nga basoma eddame kuba yali musajja mugagga kati ate nga omusajja omugagga ayina eyawasa mu famire eyo ng'ate ye mugagga nnyo okusinga n'omufu akoze eki bali awo ng'omusajja atuuse ng'ate alaga ava Amerika omufere ng'alaga mu Amerika bamunonako airport najja ng'ali mu airport taxi abuuze hawagigundi ne bamutuusa yagaweewo n'agamba weewano nti bakubira ono omugagga nti ono wa mu Amerika ayinza wano mu kyalo tayinza kubeerawo kuba kakati naye tuba tukusaba omunone ne bagati wali tabbu muganda waffe nti teyatapinga muko yatapinga mu kintu anti okutapinga mu muko amulaga ye ayina obukugu bwa mu Amerika ayinayo amakampani talina nakyamwagalako amuyamba buyambi okakananga omukota tadde mu sente omukona amuyambe mukoddomi amuyambe ku makampani gali gayina yamufumbira emyezi 6 okakananga mubbeko milioni 350 engeri y'okuleeta buli muntu ngeri yakuleeta buli muntu bagenda okugira nti nga sente yazitutte dda bano abaana bano balaba bano abamu bawulidde nti Ssejjirinya waliyo omulyo ayina okufuna DC graduate ya parliament bazibawa waliwo ne sente zebasonda emitwalo 3 bubukadde 105 tapinga mangu ne mu parliament bawulidde nti basobola okuweerera
Atayinza okuba abaddemu n'obukalukalu obuntu ntwa. Ate waliyo n'obukalukalu obwasejjirinya. Naye babaddewa abatalabiddwako wadde mu ddwaliro nga mulwadde. Tugende waawo. Kubanga ne jjajja yeekanga. Waakiri ye yali badde abamanyi. Jjajja? Munange bajja. Era tubamanyi. Naye naye yabeekanze. Bannamwandu tebalabikiddwako mu kitanda? Bannamwandu tebalabiseeko. Kubanga bagambye nti waliwo ne wa Boston. Massachusetts. Emasawo tuyinawo omuntu. Ne Sweden Gulix tumubala tetumubala. Gulix teyalese mwana. Naye tumubala mu byafaayo. Tumubala mu byafaayo. Ate oyo Gulix abeera nakubeera na mwana n'amuleeta. Gwe tubadde tusinga okakasama. Tubadde tumulicognizing. Kubanga ye ne mbulamu bwe basejjirinya yayambira ddala. Era ye yatukakaza ndokakasa bwe batte ekyama najja n'abitubuulira. Era oyo tubadde tumukakasa. Wabula Boston wabaddeyo? Boston waliwo era waliwo waba nga si yono era nga olubanku babiri baba tufuuse babiri. Oyakoze ati? Kubanga waliwo yaweereza omwana. Nkuba kyeyo? Ajje mu kuziika. Aziika ku kitaawe. Yatukiddwa Bobi Wine. Waliwo w'okukyeyo yasindise yaweereza omwana. Bangamba ebbali bitoni awo. Ajje mu kuziika. Era yamuweereza muganda we kwa yere tasobola kujja. Naga twala omwana oyo kitaawe yafudde. Omwana ono yabadde ye kintu obaani. Sejjirinya abadde akikola atya? Era baatuukiddeko kojja wa Sejjirinya ekawempe ku muzikiti nga tukyalina ku muzikiti. Oyo yavudde ku kyeyo. N'agamba ono omwana wa Sejjirinya maama we ali ku kyeyo n'agamba muleete. Mudungu wano kiri kitya? Kati mudungu abo simanyi bulungi kuba ekyo tebakyawudde oba kye maase oba kye mudungu. Naye nga ye yamutumiza. Nenge maase bagamba waliwo. Omwana era omwana oyo yabaddewo mu kuziika. Ne bagamba ne maase Massachusetts ayinawo. Era bangana nezaako abimanyiiko. Ebye Boston. Boston awo ayinawo era Sejjirinya bwatyo wabadde ayimiridde mu baana. So namwandu we Boston tukutumiddeko. Boston ayinawo? Naye abaana bano ekituufu basaanye bakeberebwe. Tubakebere? Ate era si mu bubi. Disapudate bambanga bamukubye empiso. Si mu bubi. Omanyi waaki? Abakazi be Uganda. Nga myaka giddiringa. Abakazi be Uganda bakalitulatinga nnyo kati okusinga kye tulowooza. Tubakebere. Tubakebere. Laba abaana emyaka gye batambulira. Kansala gundi memba yakikola atya? Okuba n'abaana abatambula ono yali ono libadde pensi eririko. Ng'olina litapingamu. Ng'abasinga obungi baagala omutapingamu ng'ate lirina future erabika. Kakati nnyina olubuto lwo n'aba yalufuna mulala ng'ono yayitawo automatically olwo yaba n'obusobozi obulabirira. N'abaana 20 abadde akikola atya mu speed? Gwomanyi time we yatwalira oli omwana yayitafuna buyambi ewa Umaru. Abakyala babagamba kale senga tuzaala mukazi sajja obuvunanyizibwa bw'ati. Yali kansala wa kitundu. Mu tayimu eyo abagamba nti kale senga tuzaala mu musajja obuvunanyizibwa bw'oto kubanga ono owamuva Bulaaya wa myaka 7. Gwe baleese yali wa myaka 7. Akubaloko n'entana. Wa myaka 7. Gwe baleese gwe bakwasiza kojjaawe. Mukulu waabwe wa 15. Mukulu waabwe yalabisenga wa 15. Kyekiyitawo wano. Ekiyitawo byanfuna. Era muno bangi boyinza obutaddamu kulabikako nga bamaze ofuna. Singa tugenda ku musaayi. Nga bamaze ofuna obanga tugenda ku nga bamaze ofuna bangi botaddamu kulabikako naye bagamba tugenda ku musaayi bangi abatajja. Mama agamba talina sente za musaayi. Era yakubidde omulanga byakubidde baziina. Yakubidde ani? Balamu ne Parliament. Balamu n'akubira Anita. Kitegeeza okubidde Minister of Wabavubuka. Atadde mu Parliament. Obu busente butinyo ku Parliament. Kubanga nalabe kubukedde wajjo okusinziira ku gundi ku Kasagga ngagamba nti Olumbe lwa Sejjirinya. Kabadde kabukedde online okusinziira ku Kasagga. Ngagamba nti Olumbe lwa Sejjirinya. Parliament yabusasanyiza ko obukadde 9. Era nakakooti ze nga naye banaye kiki kino kye tulinga atawulidde kyogedde. Bagambye 9. Lumbe eki? Olwa Sejjirinya. Bino bye tubadde twetoloola. Ebyo. Bayiyewo 9. Deployment n'ebirala. Kugula mmere ku security biki bye
ba accountability kakati abaana tubamaze sakozi tuyite mu lumbe luno ngeri gye lwabaddemu kuba lumbe luno kikulu nnyo so bwe bityo bibiri bannange eby'abaana omubaka abaana 20 sofa tebinaggwa just nga ekintu wekiyimiridde ow'emyezi 9 kwali so bagenda ku DNA basonsole ekituufu kyeki tugende mu lumbe kuba ebintu bikaye kuba nawulidde ne wakatolu bwamenga tegenda kunyooka akagatto kagenda kubaaye wakatolu mulumbe lwakatolu bwama ate tujja genda era nalabye abantu basiba engatto ate tujja gendayo akagatto kabe bakategendayo bakekube tugende mu kintu nalabye mama Segirinya in fact nambe sejja kulwisa ka tusookere wano tutandikire ku mama tutandikire wa twatandikidde ku lumbe wennyini tutandikire ku lumbe tandikire ku lumbe yes neba na ebintu nga bingi nalabye no wa Glovo nga ali emmere y'aba customer namulabye wa Glovo wa delivery Glovo yabade Glovo ndoza tetumikisinga nyo tusoke tumalize oliako omusajja ng'agamba laga nti bano bakafejja vaze enfumba gye bafumba ayinza kuba akawoka amukubye akitegeeza oli omukyala yali akomplaini kanti obuntu butono bakafejja vaze owa Glovo yabanga yawulya atuusa habwafu owa Glovo akatambi kamukutte nga alabika alyako n'atuusa waafu naye aba Glovo ne bagamba nti ye ayinza okuba badde aguza ebintu bye nga paakinze kulya alira mu kibox kya customer alira mu kibox talina ttabu ebyo byabadde bibye kubanga customer yafunye byebitundu tana complaininga emmere tebaseefu awo bannange aba delivery mwetereze aba Glovo balabiddwako ng'emmere ya customer mukazi yakakomplaininga juzi nti obuntu butini nnyo bwe baleeta tekisoboka n'akagikuba kampadde kamenyese kamera zakutte wa Glovo ng'ate ali mu kulya alyako aba delivery banna emmere yamwe tugenda tandika okugitya kubanga omuntu aba asobola okuyimirira n'asiba boda n'atandika okulya alyako kitegeeza kubanga nze ndowooza baali badde ne measures omuntu avuga Glovo alya ddi era aliirawa kupaakinga ku kkubo ate kulya ng'ojja mu kibox kya customer okitegeera aba Glovo ndowooza batunnyonnyole balina otunnyonnyola ensonga eyo tutandikire wa mulumbe mama buyambi oba mulumbe mama mulumbe tugende sakozi olumbe lwalabiddwako ng'ebiwayi byetemyemu ekiwayi ekimu sayidi eno ekiwayi ekirala sayidi eno olumbe luno lwakolebwawo ensobi okuva ku ntandikwa olumbe lwa Segirinya ebintu bya Segirinya tebyali organized kubanga mama wa Segirinya essimu gye yasookerako okubika yali ya Bobi Wine yakubira Bobi era naye akikkiriza nga bwe baali bakwatagana obulungi olumbe luno ne lufunwamu interest bagenda tulengeza nnyo Bobi Wine automatically yawanikirawo bwe bawanikirawo ne bafuna omukungu omu gwe bakukusa okuva mu parliament okuyingira Lubaga kuba yalabwa afuluma teyalabwa ng'ayingira mugambe tannafa afudde bwongo amale kwe kukyuka mugambe tannafa afudde buki bwongo waliyo omukungu wa parliament ali eri mu kutistinga ebintu okukyusa n'embikka temwesosowaza nti mumusoso bika faba ino bika mugambe tannafa afudde bwongo obwongo n'ebitundu ebyo yabisirise naye omutima gukuba okitegeera mama akubira Bobi agateekayo NUP platform zizona ziwanika bano bagamba bwe ziwanika bano nabo bakiraba bagamba kati ate wano be baguyina naye olw'okuba omuntu ng'ali mu industry ya music aba calculative nnyo kuba zino enkokola zisinga mu industry eno politics teri babadi teri stand teri yobukodde chobalaba ow'omuziki we yabayingiramu stand zaabwe zonna zibalya
bano bakabaka bazi stand entertainment erimu obukolomoni bungi kakati bwe baguwanika era naye nagamba sigenda swala ku lwaddwaliro addamu awanika nti abannaye mutusenyu okusinza ku baluwa ya kugundi ya badokita okakasiza ddala twaliwo lope ayingira ku ddwaliro ne Nancy agukyusa amwaka zindala ayogera muko temugamba nti fe twabikyusa Nanyondo n'akakwata webale nnyo aga nti ati kino bakiyita simanyi bode biki simanyi brain dead organism biki kakati naye omutima guba gukyasigira mwaka tunusa akatini biki nenge ekitufu yali yakoze eki yazikide abakuguwera ajja mu ddwaliro okwali ne MP we Machindo gwe bayita Derek Nyeko bateeka akazito ku basawo twagala kulaba ku muki ku mulwadde ku basawo abagambye nti abagambye abajjanjabi nibye mulese tebirina mugaso tebikyakola makulu waliwo n'abali balese emmerembo bagati kyakola baki makulu kati bagamba twagala kulaba ku mulwadde omusaba bagamba kamalo genda okubuuza badokita agenda abagamba nti baleka bano bakoze eki babuse tugenda kuswala ng'eddwaliro nobage kuvaamu etya eguvaamu erangirira egamba bannaye kibi nnyo bwe yakomawo okunyonyola bana babaddaga nti oli akyali mulamu musabire nnyo jajja bagamba ate kibi nnyo kibi kitya nti amazima agenda mu sipiidi eyo ekizungirizi calculation njikubalira lope yali wali nabala mwanga kivumbi we bali bakalichuletinga mangu balangirira awo waliwo balangirira enteekateeka wegenda okutambula president wa NUP alangirira balubongo yawe bali basekuritale jeno lope wali enteekateeka wegenda okutambula eyokuzaako omuntu waffe bwe tumujja mu ddwaliro atuuka kirabo kya NUP enkyali mu parliament bwe tuva mu parliament tugenda ku muzikiti bwe tunaava ku muzikiti tugenda Kasangati bwe tunaava Kasangati tujje asule Masaka nupo eraga enteekateeka road map yonna bwegenda okubeera tewali yagiwakanya tewali yagikola ki yagiwakanya kitegeeza nga nopu yeekulidde enteekateeka y'omuntu waabwe no segirinya wa NUP okay owekitiibwa Masayasi nga Abedi bwamuyita n'alabibwako ng'afuluma mu ddwaliro erubaga atalabibwa mu nnyingira okay n'alabibwako ng'akola ki munnamawulire nayagala omujjako interview omuntu akoze ekibitabula n'omuntu alina omusango takola ki tabula olw'okuba yali ava ku twistinga biri byonna ebyali emabega munamu yaga mujjako interview yalinga omuziwo omusango yennyini bwabeera yagamba tebikola bwe bityo omanyidde onjoze omusajja yagala ebitiibwe byokunze kuno wannaye yagamba ande yamumanyidde amumanyidde ono wabukedde omanyidde onjoze siwe yo mmanyigwe tebikola bwe bityo omusajja era teyamuwaki so ng'omuntu ow'ekitiibwa omukukunavu ate kamishono omulamba wadde yabwewaŋŋamya yake yali ava munda yali ayina wakiri okwogerayo akagambo katono tukyalinda ng'omugunjufu wakola ki wabeera nga bwe webeeyita abateeketeeke omunnamawulire munnamawulire yakubuuza ate bino byakufa bya street tujja ku source si place kati bwe twavaawo ne tugenda ku kitebe era abantu bonna ne bajja olunupo ekyetisa ekintu ffe mu kutambula awo twayisiŋŋanya ne konvoyi ya president nga tutwala maiti ya Ssegirinya ku kitebe okiwulira nupu yeetisa ekintu ne tuvaayo ne tujja mu parliament leader of government business ne baminisita bonna ne bazira omulambo gwaffe okulaga nti bagulinamu interest mu parliament okulaga nti bagulinamu ki interest ne sipiika omwana gwe yalondako yagamba nti ono nja muweerera naye nga amaze endoza P7 abasigadde mundekere tetumanyi oba anagenda omala P7 nga sipiika yakyali sipiika okitegeera kati bwe tuva eyo
ensobi etandikira wano sipiika ayina bias ku NUP n'abakulembeze baayo n'abagirimu bonna kino twakiraba olunaku lwe yakwata n'agoba Zaake n'agenda mu kooti n'egamba agende bamugoba mu bukyama addeyo ku parliament adde mu ofiisi ye sipiika n'awamba ebisumuluzo n'agamba kooti tetusalira wano kino ne tukiraba nga NUP ejeyo kaminsona wayo gwe yateekayo yo yennyini sipiika n'amulemezaayo nti ffe byatukolera birungi nnyo ono gwe twagala awo ne mutiikingawo NUP gwe yagala yamugoba NUP lega tugenda kulonda mulala ffe twagala oyo NUP gwe yalonda omulala ye gwe ayagala yamulemezaayo kitegeeza ayina bias ku system ya NUP n'abantu abagirimu nga bo kubanga ekikakasa ekyo Ssenyonyi bamulonda n'ateekawo ekijinja okumuyita ku lukiiko lwa commission nebino byade byakufiirwa nkulaga ekiva emabega eno n'okutuuka kati nzija mabega okutuuka ku kino Ssenyonyi bamulonda lopo aliko n'agamba situlanko ku lukiiko lwa commission bwe kyanga nyingira parliament baagaana okumpita era baagaana oddunteekako ninga ate nzaani nyino ddubaako ontegera kye nkugamba kati tuvudde eyo kino bwe kituukawo ng'abali mu kakundi kali kenze ensaakolingi emabega bino byonna njagala abantu bamanyi gye bava bayita muntu omu kubanga kino parliament ekolamu etensobi bamemba obutabawo mu parliament bawadde ensonga ki tebalina nsonga ya simba wabaddeyo actually Segirinya lwafa sek NRM kati nkunyumizeeko yayina kumaya nature resort nkunyumizeeko balinayo sek nkunyumizeeko mukulu Faruku okufa tebakutegeka nti nja kufa mwezi gujja naye bw'omala okufa bategeka era enteekateeka eyo esazibwamu pulogulaamu ezimu ezirinda kuba omulambo guba tegulinda kitegeeza n'olanya we yafa waliyo bye baali bagenda okukola waliwo ebitambula bisazibwamu olwa kino olwa memba anti bisazibwamu bali ba drafting rules ezigenda ofuga 2020 whatever election sakoze omuntu yes naziraba omuntu ayinza okuba agenda America omwana we nakutuka nga ne ticket yajumaze dugifuna ayinza okugamba nti sijja genda kanjongezeeyo okitegeera kubanga n'ennaku zino zonna seke yabadde esobola okukola ki okutuula naye baakizira bonga bo saidi emu kulaga nti tukinamu interest awegundi eyo etuula bamongo tebagituulamu ebeeramu abenaremu batop namongo ndowooza y'omu ku batop lwaki baaliwo ye yaliwo top baali batudde kakati yaliwo ye kugamba nti nenga kiri bakize mu intentional kakati parliament yandikoze etya parliament yali erina okuyita lopu nga womanyi nti ekibiina kino ekituvuganya ono memba waakyo yali erina kuyita lopu nekwatagana n'omubaka w'ekitundu owamukungwe MP w'ekitundu ekyo neyita lopu ne bateekawo measures entuufu nga bateesezza bonna tugenda kukola tuti kuba twawuliridde mwalangiridde dda waliwo ekisaawe mwalangiridde dda mmwe mugenda okukola ki okolera ebyo naye na parliament tuba tukukuutirizeeko mu nsonga yammwe kuba tugenda bba waaki obuyambi nanti twesanze nti rope takolagana kakati bakutte budget na mubaka wa constituency anti awo baaliise ne Muwanga Kivumbi waali kuba bino byabadde birala kati ne Muwanga Kivumbi waali ayina yakachiko kakulira ne Segona waali ayina yakachiko kakulira baaliise omuntu asobola okukwataganya ekitebe nga MP asobola okukwataganya ekitebe nani era ne bagamba nti kati tusituke zino nsonga ndala za kuziika tusooke tukirya tugende bwe tuti naye ekyalabise mu kuziika kyalabise ng'omwaze yewaŋŋamizza ng'ate n'abantu bakulembeza be babadde bavuma Nuupu buli lunaku kati mbuuza baliwo bakulembeza nti abantu bategere bulungi oleesa amazzi mu mmotoka ya Juliet Kakande asiba avuma Nuupu bayaga basiyaga baki
ye motoka ezze nga ba service providers ku mukolo. Mukaaku ayambadde suuti ye yatudde ku mwanjo. Asiba bavumu bafiirako. Agamba nti bano basiyazi yakoze n'ekibiina kye sikiriimu gw'okulembeza otegeka omukolo gw'aba NUP. Nati bwe tuba nga tuli mu kufiirwa nze nandirowoozeza nti ebyo tusooka netubuteeka ki ne tukwasaganya kino. Ngenda kukubuulira omuntu otamulaga bukyawe mu kufa toyinza mulagira ddala nti omukyawa. Abantu balekeraawo okunyiga abantu nga bamala banyiga ne baleeta amabugo. Tugende mpola namba embi. Ekyo tubadde tukikola nnyo. Parliament bw'ongamba Lopu yandikwasaganye n'omubaka w'ekitundu ekyo. Ekisegere Nyawazi. Kati Parliament enteekateeka zaayo yaziyisizza mwani yazikwasaganyiza. Enteekateeka za Parliament. Sente katugebe budget. Enteekateeka za Parliament tetawanye kubuuza kibiina mutegese mutya. Wabula yakutte muntu omu. Era omuntu oyo kakasa nti Parliament yabadde n'ekigendererwa ekyenjawulo ono bwino gwe ngendo okuwa. Wayinza okuba tewali bantu bamumanyi naye kati nzika mukubuulira amazima. Walabako ekiro ekyo omubaka ng'ali ku Fangoni oba katambi tokalabanga. Byali before Segirinya byali after? Nga wakutuse. Nali before. Kyali kiro ekyo ekimu. Nakalabako. Nabiraba. Naye sijjukira byaliwo. Omanye ekyamutwalayo. Kati nze kamala okubuulira amazima Fangoni yali esasuddwa okolaje okujja kukuziika e Masaka. Era gano gangenda okubuulira bajja kwewuunya alien yagenda mpaka Masaka teyatuuka butuusi. Omukulu yamukubira essimu n'amugamba kati okusinzira wekiri tosooka kujja beera nejodda. Namulabye wa Mzee Kasozi ku gundi ku Sun Beach. Okitegedde bulungi weebale nnyo ne bagenda ewa Kasozi ku beach. Abadde mayiba abadde mu bya. Abadde gye balaga era basimbudde bagenda ku gundi. Nambe. Gankubuulira ge mazima. Ne sente z'abasasulwa nzimanyi omuwendo. Bwe bafuna sente z'okukungubaga basooka genda kusasula ne bamubolayizinga abantu. Alien yasimbula e Kampala n'abaana nga 8. Ngamba desigamanyako. Nti kati nkikubuulidde. Nabadde mayiba agenze kuyinga. Ku Sun Beach. Nze nkubuulidde. Enabugabe wa Mukasozi. Anti nze nkubuulidde era Fangoni yali ku sente z'okuzika kwa Segirinya. Gye basooka okusasulako miliyoni ezikwatamu 2 n'okusoba. Adde sikimanyi ekyo. Kati mpuga yali atadde mobilization tubakoleke fujjo. Ekigendererwa ky'okukwata era ye yatya buti ng'alabye nti ne balakisi ebbiri eziriwo eya poliisi n'amagye abaana ba NUP bazisinzisiza amaanyi kubanga ali amanyi nti bano bagenda kujja bakole ku fujjo bano mu kisabo kye yategese nga yalagira kati oyo waba ayogera mujjeka akazindaalo. Kwe kuteeka venue eri. At first ffe twali tukkiriza okwetaba nabo. Ngaze, yes. Naye tuleeta ebyuma byaffe. Wa ku kisaawe. Amagye gaatujjayo na miggo. Ebyuma bya Nuupu. Yes. Nga bagala mwogerere. Endongo gye twali tupangisiza. Ne tugamba kuba ffe twali tusosezaawo ebyuma. Mwali mukkiriza ekisaawe? Yes, ngera ffe tusosezaawo ebyuma. Bamadada bagenda obbiteekawo omusajja yali avuga n'emmotoka eyo baamukuba. Abasirikale ne bagamba bino tebisobola kukola wano temutawaanya tebijja kukolawo. Kwe kukiza ngwe baligaanidde ebyuma bye tuleese. Ebiina dijjo waffe agenda obbikola ki? N'obuzindalo bwe tutegeera. Ne muga waliwo obuki katuve wano. Kwe kukyusa ffe nuga katuteeka wano wali omayiti. Kiraze mugobangako ku venue. Okiwulira. Era ffe baasooka tugobawo kiro nga tuleese ebyuma. Kubanga ekitebe kyaweereza ssente nga mupangise ebyuma eby'amaanyi. Mufune sound. Abwatuka tugenda kwogera ku mizindalo gyammwe. Nga tebannaleeta bano naye nga bagenda tugenda kukolera ku ki. Bwe batugobawo naffe ntugamba kati kateeke wano tudde waka. Era twajja byuma byaffe eri kuteeka wano batwali twabisasudde dda. Era abatulaba n'abatuwuliriza njagala bakitegeere kubanga kati abantu tebafuna mazima mu bintu bino.
abantu babiyita kungulu. Njagala okitegeere nti amasimu gatandika Kasagga ng'awa maama essimu buli ddakiika. Kasagga yani? Kasagga twakitegedde nti aba ayina waayita Sseggirinya ndowooza abakizibwewe kazini we nga amuwa buli ki update. Naye ng'essimu z'amuwa mwami Mpuuga yakuba n'anita Amongo. Era Sauda Madada yabasanga emmanju naga naye Kasagga ono lwaki akukuta ne maama nga Anita kwali ayogera ali ku loud. Olwo nga Kasagga amugaa nti abaana bo mumaze okubabbayo. Babaana mbabyeyo mbakukusizza already bali situated batuuse wa Mpuuga. Kati njagala kola engeri gye tubbawo maama. Olwo jjukira waliwo n'obusimu obugamba nti bw'otakkiriza kino mukadde miliyoni 150 zino ze tumumobilizinga ababaka sigenda zibasalako. Zakubasalirako eno mbasebe zibasalako. Era mukadde bw'otakkiriza kino awo nno mwami Mpuuga waali alinawo amabugo ga miliyoni 5. Okusinziira ku w'ekitiibwa Kyagulanyi kyayogedde yagambye nti bamusuubiza miliyoni ameka 5 weziri wali okusinziira ku Kyagulanyi. Okiwulira? Mpulira. Mobilization eyo okusinziira ku famire ya Mpuuga nze we nagirabye ku famire ya Sseggirinya we nagirabye yabakyusa obwongo. Famire ya Sseggirinya yagala ssente okusinga buli kintu. Bino byembagamba suppose bali bati mugenda biwulira bamuleme biwulira. Omanyi lwaki gwe wali okigenderedde omanyi abantu abawerekera Sseggirinya ng'agenda okulayira. Okulayira nno oleeta munnoowe ow'omunda. Geoffrey yajja ne Irene n'omwana waabwe ndowooza. Bobi Wine yajja ne Babi n'omwana waabwe ow'omunda. Malende naye yafuna gwabuukira waawo ow'amangu ate ayina muntu ali steady naye era yafuna gwakiikawo. Nyamutolo yaleeta Kenzo okulayirira omukwano olwayo gutojjera. Okiwulira? Sseggirinya yaleeta ono mwana wa NUP omuwala Madada. Sauda Madada okulayira. Sauda Madada kati kankubuulire Madada wagamba nti Sseggirinya yabadde mukwano gwange towakana. Sauda Madada n'omuvubuka omulala wa NUP ono omusiraamu mumanyi erinnya lye bamuyita Shafiki ani oyo n'omulala bonna yaleeta bantu tekwaliko wadde nnyina wadde omwana we wadde baganda be wadde namwandu mukulayira. Okumanya Sseggirinya yali amanyi namwandu ono mu kiraamo kye ekyebigambo yagamba maama Nagirinya bw'oliva ku ndagaano eno abantu ogenda kubalaba, bw'oliva ku ddaamu abantu ogenda kubalaba. Yali amumanya akyukakyuka maama Nagirinya era tesewunyiza mulaba wa Mpuuga. Yali amumanya omugenzi. Yagamba maama Nagirinya wovanga ku ddaame lino abantu ogenda kubalaba n'ennyumba yange egenda kukyuka. Sseggirinya ku mukolo gwe guno ogw'okulayira gwe gwali omukolo gwo gwali top. Lwaki yatwala bamikwano bakona bamikwano kati ab'ekikabana abeesoosowaza mbono muganda waffe nga yali abalaba. Why? Ontegeera? Tulina okubuuza waawo why? Okuziika kuno njagala abantu bakimanye nti Sseggirinya abadde yafuuka property ya ggwanga w'abantu abadde takyali wa kika. Oba nja byogera abantu babitegere oba balekayo balekeyo. Kagende ku omwami gwe bayita Sepiriano Kizito Lwanga eyafa. Ekifo kye yalimu kyali kimulagira muziika mu kyaki munda nga balina n'erinnya lye bamuwa ery'Olulatini. Nnyina ne we yalize n'agamba omwana wange mwagala kyabakadde yali tasobola mutwalayo. Era ab'ekyabakadde bakungubagira eyo. Ekifo kye yalimu kyali kimulagira muziika mu ki awo wennyini mu kyaki munda bw'ofa ng'oli Archbishop nga oliko tonnawummula nga wamala eyawummula bakuzika mu kyaki munda. Sina bweru munda
si weruwa kyaki munda waayo jiba kuteeka ekifo ekyali kikola ki kimulagira kakati omuzannyo gutuuka gukola ki gulakira bonga babadde bagubaze kuba Kalikyoseni Yampuga teyabadde eno yabadde etya teyabaddeyo Kalikyoseni Yampuga yabadde yakulabisa Kyagulanyi amulage nti ye wamaanyi Masaka ng'aleese baggunizi be kyova olaba yamugumiza mu katambi kali nti kati bozzaako emisango tugenda bakwata mu ngeri ya mu mateeka bozzaako emisango ate betusiba kyabadde mu katambi ke kennyini nga yeeyogerera kitegeeza mu kisaawe veni y'ekisaawe wabadde wagenda beerawo embeera etali kyekyadiployingiriza buli kimu ne badiployinga balakisi Kasajjagirwa namba ne poliisi Masaka neggwayo beera yina nabo bali mikwano gye egya ddala era eyo yali sosiye waliwo emikolo egy'amasanyu ogyetegerezanga omuntu n'oba tomulaba naye nnyo wakulagirwa abantu mikwano gy'abaddala omuntu wakuyita ku mbaga ye n'agamba sakoozi jangu ku mbaga ogwo mukolo gwa ssanyu aba ayise mukwano gwe ontegera kye nkugamba omuntu bwakuyita mu kulayira ng'okwo ogwo mukolo gwa ssanyu Mama Nagirinya yaliwo nga mulaba yaliyo ne baamulekawo ayi baamulekayo n'atwala ono atalina mukazi we wadde muganda we yes mukwano gwe kyova olaba Sawuda yataddewo emikono n'amagulu n'omutwe okulaba nga Ssegirinya aziikibwa mu mbeera gy'ayagalamu gye yayagala Ssegirinya yali amanyi Mpuuga kuba munnabyabufuzi ng'amanyi Nsereko n'abalala bonna nawulyako nno mu katambi yewe yasimira ku Nsereko yagamba nti Nsereko mukwano gwange ako era simulinako buzibu yamusiimako naye siwulirangako lunaku wadde olumu nga Ssegirinya asiima ku Mpuuga era kyabadde kya buswavu okumanya Mpuuga tamanyi na bibadde mu ddwaliro bigenda mu maaso ye yennyini yayimiridde katuuti ku kazindaalo mu kidaala kye nga n'abaana ba Ssegirinya bali awo n'agamba aba NUP abali wali simanya abagira ng'omusezi ayagala okulya omulambo tebalambula nkuwadde ku Ssegirinya erubaga wadde mu ddwaliro wonna ne tumuterayo ebifaananyi bya Fada ng'ali Nairobi omulundi ogutali gumu ne tumuterayo n'ebirala ng'ali Lubaga nate nawulidde agamba nti mwekubya bifaananyi naye ye agendayo nga teyeekubisiza ffe nga twamulabye ku luno nga twamulabye ye yakyekubye kamala okukubuulira era senga yagendayo n'abateerikubisiza bifaananyi twali kitegedde nanti mama anti kankubuuze mama ye yakoze stop okumanya twali kitegedde bwe bali begabanya $5,000 beekubye ebifaananyi twakitegeera tutya bwino tabula era twalitegedde nti Ssegirinya nti mwami Mpuuga ayiseeko kukebwa erubaga mwami Mpuuga ayiseeko abadde ajja nnyo erubaga yabadde pisto tugenda kuwa 5 bw'otakyogera kwe kubako omuzindaalo era Kasagga wano Manju yabadde ambatiza maama naye baganda yogera nti mwami Mpuuga yasinze okujjanjaba okusiima kwa Ssegirinya abantu babadde asinga okwagala mu nsi muno abadde akukola ku butambi bwonna baali abo njagala bawulize bulungi omu yali maama we ekitaliko kuwakanya omulala yali Bobi Wine yali akwata kyakubiri Ronald Muwenda Mutebi kabaka wa Buganda nga akwata kyakusatu bantu be n'agamba abo abantu bensinga okwagala Mpuuga taliko n'amaliriza n'agamba nti Bobi Wine mu kufa kwange ayogeranga essaawa meka okumanya azoogeranga weziri gwako ng'alina byakyayagala okwogera asigale ng'ayogera ne balinzeka ku 3 ez'ekiro nja kuba musanyufu nga Fada yayogedde yalonda omuntu ogu anaayogera ono Mpuuga nti yazzenga ndooza gundi wa constituency Mpuuga yazze kutaapinga nga obwongo bumugamba nti kakati kajja mu constituency eyo tumufundize eno tumalage nti awewuka ne bamobilizinga abagumizi bonna bennagambye abadde basasuddwa era ssente ez'okulabirira okufa kwa Ssegirinya budget yasoose okuvaako yabadde egenda kupangisa bayaayi kujja kukuba bantu wazaye babaddeko ku budget bwe mba nnimba
bwemba nimba njagala mugoberere alien skin onaku wetuziika yaliwa era yatuukayo ssaawa mmeka ku beach eyo sikirinako bujulizi ati wemba nimba nze mumugoberere kuyimba ku beach ewa wakasozi kubana mulaba ne kasozi beach yakasozi eriwa nabugabo ndoze kitegedde kati awe bawetera era baba kubira simu nabaga nti musoka mufuneyo mwe wagoma wano mpira gwe kyali 50-50 yeye nyini nga yabakubira banaye mama yakoze statement actually kankuwulize ku mama sina nteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana kati embeera gye tulimu embeera nga gye tulimu ya kiyongobero tulina mmere tuli wana ate ng'abantu bakyeyongera okukola ki okujja omwagala waabwe Ssegirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo kati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga ate pressure zikweyongera okukola ki okulinnya sirina kye nalabye era tebalina kye baatulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwe mbadde nabwo bwe nninze ne nguliramu mmere abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde mulanga ngukubira paalamenti esobole okunyamba afune ekyokulya ky'abaana kubeera nkyalinawo wano tanafuna kantu ne kakati mwasasanza mawe nga mugamba yalidde tanafuna mbuka kati akantu ako kati ngenda kubuulira agamba kantu omanyi abamu ku bantu abayimba ennyimba wano e Uganda yali Ronald Mayinja n'omugenzi Kafeero ayina ekigambo kye yagamba nti Mungu onyimanga ebirala naye onfisize emizimu oyo Mungu onyimanga ebirala naye onfisize emizimu oyo ngategeeza ki yali ayogera ku bantu abaluvu mu mitima ate Mayinja n'agamba nti n'obanga onoonyanga byanfuna mu luyimba lw'Amayinja n'obanga onoonyanga byanfuna oyawulanga ekikemo n'omukisa n'obanga onoonyanga byanfuna oyawulanga ekikemo n'omukisa ebyo n'ebintu ebigambo ebyo n'obanga onoonyanga byanfuna okwawula ekikemo n'omukisa Mungu nyime ebirala naye nfisizaawo emizimu oyo kikyotegeeza ebyo bikendewa omuntu eyefumiitiriza n'atula n'alowooza sakoozi olwaleero okimanyi nti obuyambi tebabukaka amabugo asaba amabugo asaba buyambi era okimanyi nti amabugo tebagasaba kikyayagala tebalina kye bandekedde baani babadde balina leeta ki nawulidde okunyola sakoozi ffe twajjudde Masaka naye nawulidde okunyolwa nga bannyina Bassajjirinya bagamba nti kati bino ebyayo bya Nuupu biriwa tebali organizinga n'abantu bagenze baziikirako abajjuza waka be babaagala nno obuyambi bumwalidde emmere yaabwe twagibalekedde bumwalidde buli ekyabadde awo twalidde ki mwabaddewo ki bw'olusuku muwogo yenna mwabaddewo ki ffenna yabaddewo balindage katambi nga balya kuba obwedda bakwata buli abaana be babadde bakomplaining obwedda bakwata buli kimu omuntu afiiriddwa ebintu babirinnyirira okulinnyirira tebabeerawo order twadduse mama wa Ssegirinya alabwako ng'adduka ng'agenda ku paalamenti Anita Amongo nyamba bato omwana wange bo bennyini baatadde obutambi nga bapanado ne bakabanda bamukiise bamuwa ssente ne bannyina ne babuli omu ne bamuwa ekibaasa abadde boogera mama wa Ssegirinya nga bamuwa miliyoni 5 mama Ssegi akasente bali bati miliyoni meka wawulyako ng'addamu okuba enduulu nti Anita Amongo nyamba bato omwana wange ngamba mama wa Ssegirinya alabwako ng'adduka ng'era ffenna tumuwagira twali mabegawe okudduka ogenda ku paalamenti nti ekindese kulaba Anita Amongo anyambe bato omuki omwana wange mubiteeseeko yalabwako nga bapanado ne bakabanda bamukiise abasajja ba movement abo
bamukiise ebbali gye bamukiika bo bennyini bebekwatira obutambi nga bamu miliyoni 5 ne mwanyina wa Ssegirinya omu ne mwanyina wa Ssegirinya omulala buli omu bamuwa ekibaasa. Mwawulirako nga zeemu ogamba nti Anita Nyamba omwana wange bamute amaziga ne gakalirawo. Ajjanjabe Ssegirinya tusiima nnyo abadde mu ddwaliro naye Ssegirinya njagala omanye nti kyafuuse NUP yakimufuula. NUP yewa Ssegirinya kaadi nga n'abalala bonna bawakana especially na Bob Wine yennyini okuyimirira ku Ssegirinya omuntu naye kyo mama tannakigaana yakyebazizza omumuwa kaadi. Mu bantu be yeebazizza okubabeererawo mu nsi muno yeebazizza Mpuuga yasinza obabeererawo. Okiwulira bwekiri okakasa Mpuuga yasinza obabeererawo. Mpuuga yali ayagala Ssegirinya afunye kaadi mu NUP. Ekyasooka kirowooze nga tanatandika kintu kyonna kya Mpuuga kugamba bonna ababeereddewo. Mu baali baagala Ssegirinya afune kaadi mu NUP Mpuuga yaliko. Yali ku kidandala. Be bamasuuti abaali bagamba nti kidandala ayitewo w'amaanyi. Era be bawakanyiza ddala Mpuuga nga Ssegirinya nga afunye kaadi. Mpuuga be bamasuuti abaali bagamba nti kidandala yabaakola ki? Ayitawo. Kozi kidandala ali waabwe. Okitegedde. Bamaze ebbanga nga bakola omuvuyo gwabwe. Kadata agamba mama agamba mbu yamubeereddewo yali tayagaliza na mwana we kuyingira parliament okufuuka kyafuuse kati kyafudde afuuse yagamba mbu yakoze eki yamubeereddewo awo ne tumuvaako ne tudda ku kirala. Bwe tutuuka wano eno maama nga alaaja n'obuyambi obwo nze ngenda kulayirira abantu babadde rede abantu babadde rede okuyamba abaana ba Ssegirinya ne baali badde abiri. Buli muntu waliyo abantu abali mu diaspora n'abali wano n'ekitebe kiwerera abaana abasoma 1300. Nopo NUP Kyagulanyi awerera abaana abasoma mu 1000 ebyo. Nambe mwakakasa. Ndayira nga ntya Katonda yantonda. Lwakuba ebintu ebisinga obungi mu mulooza mu bubiri kimu tujja kireeta wano mu kirabe abaana abasoma 1000 ebimeka. Abasibe ba NUP basibe emyaka n'abaana bawe nga basoma nga n'ennyumba isasula bayina abakyala n'abayina abasasula nga NUP esasula. Bobo wakana sanya alimba nnyo naye yabisa nayogera amazima nti batusibye emyaka nga tulinga bazungu eri nga Kyagulanyi atuweereze obuyambi mu kkomera nga ne ssente tubeera nazo nga ate ne waka waffe alabirirawo. Okiwulira naye mmwe mwakanzijayo mu nnimba erimbe temwena kimwampadde. So kati point gye njagala otegeera gy'oleeta nti abaana ba Ssegirinya bandibadde babalabirira era basomye yabanyiiziza kyoyagala okuŋŋamba. Anti ngenda kubuulira kyenkugambye nti n'obanga onoonyanga byanfuna oyawulanga ekikemo n'omukisa. Maama ali mu bulumi muleke mukkati. Kyebayita yayogedde anda. Kyebayita ekikemo. Influence. Kyebayita ekikemo kwe kulaba Sarkozy ng'asetuse wano. Alese miliyoni 5 wano. Nenzirengera naye wano ndiwo na Sarkozy. Olusitukamu bwoti nze nenzikwata nenzizibika. Automatically wojja otazirabewo ogenda gamba ki ekiri mu nsabo y'omu. Era ozinjijeko alone trust yange ebefudde. Mu maaso go. Okitegeera? Kakati n'obanga onoonyanga byanfuna kwe kwawula ekikemu. Bano Mpuuga kye bakulaga kye bagenda okukuwa bayinza n'obutakimuwa. Naye ekikulu olaze nti ovuddemu NUP. Kyova olaba abatambuza amawulire gaabwe baani nga bavuma NUP. NBS yesooka. Tegerabe nga Mutaka Nye Masaka ye yajjeko interview maama. Kati NUP yagivuddemu. NBS yajjeko interview maama ne BBS. Tuvize bakozesa okuvuma Kyagulanyi. Nenze nambe byongeri byawulira abantu mutufu bwabyo. Ngabo nnyonnyodde. Ng'ebintu ebize biroli. Maama ono nze sinza muteekako musango lwaki yayogedde bw'atyo. Because tomanyi kyabadde kimugoba. Mu kusooka wali saago mutaddeko. Ebibadde ebimugoba. Mu kusooka nalabye maama ayina balakisi y'amagye wakaja atalabangako. Nga namuwa order namba 3 mu ggwanga. So munenya kitono awo. Ng'ate amugambye nti gino emitwalo 3 iriyo tema ku babaka bubo bukadde 15 kwokolamu ensobi n'otatwebaza. Kyova olaba messages zasoose nebaza nnyo Mpuuga ne Anita Amongo parliament.
jukiro ne yamwako dda ne ku butano n'amanya engeri gye ziwa mu mwezi omuzindo ekyasibya mutabani we yandibanga bakyerabira dda bakivaako nadda abadde ajjanjaba mutabani wo ng'avunda bw'atyo nagamba nti newansala wano ne banfumita empiso mu bigere wansi ne bakola ki ojje enkeera ng'ogamba nti ate bano abaamusiba munaye be batuufu tiyaga bebe batuufu yabadde yebaza webaza bamubeereddewo maama akakasa nti Ssegirinya yatema amajambiya yatema abantu b'e Masaka awo tetumanyi okujjako nga maama agenda kugumiza ekyo nalabye sakooza ebintu ebitakwatagana nze nalaba interview ya Ssegirinya place mwagiriko ng'agamba nti nzize kutangaaza nsi nti nze gwe mulaba Ssegirinya sina ndagaano gye nakola yonna nga banta ne Ssewanyana yaliwo akyali mulamu ayinza otunnyonnyola mateeka ge gaakola okunta bampa beyiro nga baba abantu abaki abalala ku lw'obulwadde bwange mwami Mpuuga yazze n'atunnyonnyola mu lumbe mu kwogera bano abantu bakola ensobi ne batajjukira nti ffe tuli bategeke kati mulumbe n'ayogera n'agamba nti nagenda ne laba Ssegirinya ne baŋŋamba agaanye eddagala ate mulwadde ate akyasobola kumira takyalya ate tasobola kumira eddagala nga talya kyenava ŋŋenda n'endaba bakama bange neŋŋenda n'endaba bakama bange abakulu era abakulu abo ne baŋŋamba ne mbasaba babate kitegeeza okusiba kw'Abassegirinya bwonna Mpuuga yali amanya ababasibye bakama be ng'era akimanya asobola n'ogera n'obagamba nti babate ne babata era okubeerayo yali tayagala bwagazi bagamba kati ekituufu kiri kiti era awo ne babata kati Ssegirinya bw'aba agamba mateeka ge gamuta gw'oŋŋamba nalaba bakama bange ne balagira eri babate mutu confusinga kiki ekituufu kimu kati awo tubuuza who confusing who ani yani omusibe yayogera ekituufu era woobasaba n'ogamba bakama bo babate n'ŋŋamba abakulu babate kitegeezo batuukiryamu ogera buli kaseera abaabasiba katubuuze ekibuuzo wateekayo ndagaano ki musingo ki gwe wateekayo okubata babate mu mateeka babate just bya street teyagenda mu kooti yagenda n'alaba abaalagirwa abasibe bakama be n'abagamba babate era anti yagamba Mpuuga NUP yali teyagala kubata era ne babata ate NUP Mpuuga yaba abasiba yali abamanyi era yagenda n'abatuukira n'abagamba babate ng'amaze okulaba ng'ono avunze ebigere n'agamba agenda fiira mu kkomera babate anti bwamala obajjayo Mpuuga agamba mwababuuza katigizi w'ebibuuzo mwavuddeyo mutya okuvaayo okwo Mpuuga yalina we yalaga n'atuukirira bakama be nga bwe yagambye n'agamba babate kitegeeza Mpuuga yali asobola n'okugamba bakama be nga bakabasiba wiiki emu nti babate yabajjayo nga balaba obulamu ekyamukanga mbu yatuukayo n'alaba nga avunze n'agamba tafiira wano kakati bate wano waali takyasobola wona so kati maama ono wuno agamba talina ssente tebaamuwadde kino nze nkirabyeko nnyo kiki ekituufu ekiyitawo mwami Faluku neeza okulya talina ku bantu abazze babaawo nze njijukirako ffenna twategeera omusajja gwe baali beetaze Bulamanda omumanyi tetwamanya enfaaye pulezidenti yennyini okwogera kwa pulezidenti yennyini n'avaayo n'agamba oyo abasajja bange be baamukubye naye tugenda banoonyerezaako ye yennyini sibiwaayiriza nze omanyi saagala twisitinga bigambo ate mbu simanyi ebitaliiko bwino okwali kwogera kwa pulezidenti ne bamaliriza ne bakwata ssente ne baziwa omwana oyo Zebula Junior ne munnamwandu bannamwandu bagenda okujja ku mulambo omuntu agambye nti ate basajja bange basirikale bange be baamusse nga ate bagala twebaza pulezidenti Museveni kyebakozesa gundi bw'omaliriza foosi emabega eyo munnaye ngenda kubuulira kankubulira ekintu kimu waliwo omuntu akula naweza emyaka 6
omuntu n'opima n'oga kati nyina emyaka 6 okudda waggulu sigenda kuswala lwa bitaliimu nebbanga lyensigaza ku nsi lyettono Katonda yamanyi Ssegirinya kye yadifendi nga kyonna n'obutalaga bwererebwe nga defending eyo family tugenda batusaako ebikolobero Chovola yaga mberage nga mufudde ate abantu babulira amazima lwaki nabikweka family tegumyemu wadde ate kulokufa kwa Ssegirinya kubanga botasiima wakiri mu byonna mwanyina wa Ssegirinya era naye banyina wa Ssegirinya bayinza okuba si bafumbo bandabikidde okubanga bannakyeyombekede era yabaddemu omufumbo yabadde omu wamulabe engeri gyayimiriddemu ng'alabira ddala muntu ali transparent bakikoze batya obalabe enjogera gye bayogeramu jjukira bwe bawaako dda ku nguzi be Ssegirinya babadde tayogerako sakozi nze nyina mwanyina ze maze emyaka 5 simubuuza tambuuza simubuuza takola ki mwanyina ze mwana wa mama wange na kitange simubuuza takola ki bwenfa yo yagenda okujja speech osubira okuba ennungi kusalawo kwange oba ku baana abo boolese era omusanga akolaganye n'ababbalamu era nga yagamba baganda ba Ssegirinya ebadde etya nga tetunagenda mu birala okitegera ebadde etya babaddewa mu kulwala kwonna babaddewa ebadde etya okiwulira ebadde etya kakati enkolagana eyo omala okugimanya kakati kankuwe n'ekyokubiri abantu kye batalaba kye basooka ososowaza nti maama wange nzanzala wa movement ate no si ba movement banonda bulonzi bali basitonki aba movement bali abasookerwako nti ne bagita ki policy development model bwe beetuuse abasooka okufunako mbagamba nze maama wange anzaala NRM kakongoliro bali bakakongoliro era ngenda kubuulira muno mwempagira ennyo enkyukakyuka nze namalako omwaka oba emyezi nga 6 nga tuli kabalanga lwa mama wange lwa bululu ng'ani yakutte muka munne lwa buki lwa bululu kakati njagala tukkiriziganye mama wange kati wemba nfudde nambemu yafudde ku lumbe lwange wemba sikoze biramu na bya ddoboozi nti fada ayogeranga essaawa 5 mama wa asoosawo babbala be baba bakulembedde ate ze omulambo gugwe asoosawo NRM be basooka okukabaka be bakulembera twebuuze mama wa Ssegirinya yali awagira ki Ssegirinya ayinza okuba yali wanupu naye nga nyina wa NRM ekyo tekiwakana so tomunenya kukwatagana nabana ate ayinza okuba akwatagana nakiwayi ki kyennyini ng'okwagala kwonna nze nkugereza ku nze maama wange ayitibwa mukyala Alice Namuddu ye maama wange anzaala NRM kabisa teri atamumanyi 001 wa NRM era ba NRM nga banoonya obululu basematimba tebavanga waka basooka wa 001 mu Busiro South okiwulira kakati woba tolese kira era nze bakimanyi kubanga nze kuva ku ntandiko ate ngenda kubuulira maama wange wa NRM family yange ya DP family yaffe ya DP nyera nze tata wange bwe yafa tata wange anzaala omugenzi Sekweyama n'omugenzi Kawanga Peter Semwogerere n'omulaba amuyitanga Patrick Muse yali MP wa Busiro South abo nabenjogerako bali mu top mu DP ya top bamala mu lumbe waffe ennaku 3 bakawanga ennaku ezo yali top tata wange nga afudde kitegeza tuli ba DP nnyo gwe no yawuna ku mugendo ndi wa NUP anti ojafuuka kaasi nze nasooka kulaba DP wali nga tetambula nze siyinza kubeera njagala lutalo ebyobufuzi gye biri ewammwe ewaffe ife tuli bannabyabufuzi nze nyina muzeeyi wange bannabyabufuzi nnyo nze batata bange bonna
baali banna bya bufuzi nnyo abalala ba DP nnyo abalala ba UPC baali ba UPC kati mama lwakiro omusikana ajja mu Nuupu okiwulira yalemerayo natandika nze tegeera okwetegereza obulungi nga mama wange wa NRM kali mu kintu mu bululu bw'abasemogerera awo wonna semogerere mu 7 nga mama wange wa NRM akiruddemu era nze gwolaba nze mama wange akimanyi okimanyi nze natuuka okulonda nali neewandiisa mu 21 mama wange yagaana nagamba tanaweza myaka gironda nga kimanyi wakyuka yali akimanyi nze sibawagira nze siwagirangako NRM mu bulamu bwange bwonna mama we yalekulemu okusiramula kati ne mu 96 kyogamba nali nyiza obutawagira semogirire gwendabyeko kuziika ewaka wadde nali muto nnyo nga sisobola kulonda wabigoba naye nali mbitunuulira naye ntunuulira ebyobufuzi ngambira mbigoberera so mama asegere nnyo naye akawa NRM asobola okuba nga ba NRM kati omuzadde wamuvumbiza ddamu NRM nadda nkugereza ku wange kati abantu abagaa nti maama agambye okusalawo kwa Ssegirinya omulambo gwa Ssegirinya gubadde gukyali gwa maama kubanga Ssegirinya yafunira obulamu obulungi n'oyitimuka ebadde NUP era gubadde gwafuuse gwa ggwanga nga gwabawagizi ba NUP tetunaguwambako nga wolaba Yusufu Lule we yazikibwa Kololo famire teyinza kugamba newebeyaga teyinza kugujjawo kati mutuwe omulambo gwaffe tugutwale maama agambye biba bikyukamu byakyuka omuntu afuuka ow'eggwanga akyuka kati kankuwa ekyokulabirako Sakozi ffe tukola pulogulaamu eno fe abajogera naye si yaffe era bwe tutajogera osanga abantu bagibanja nambe mu nga talabiseeko embozi mukati nga tetugirabye Sakozi nga tokyatuteerayo walagawa byoteekayo si bibyo by'abantu era toyinza teekayo kwagalako so kati mama kyamulemye otegeera obalansinga n'okiteeka wakati n'ogamba abantu bagenda kugamba batya n'oba gw'olina okuwulirako n'obuuza naye abantu bagenda kugamba batya bampoga bano simanyi babateekateeka mu ki kati bannyina ba Ssegirinya bano bali kumpa kyompa kasita naye abadde tetumufunamu bakuba tubifiirwe ffenna ffe katufuna kye tufuna yafudde kuba olredde ku bantu bonna abatalina moral authority ekyo bakikozesa katufune kye tufuna era yo ensonga lwa gurupu emu gye balumba ŋŋendagendako kati nnyo ku nsonga eno Sakozi kuba tuyinza okuba obudde tutebuwanvu ensobi wano weeri mu mbozi mukati abagiraba eyaggwa twagikola nga tulaga ani asaanidde okufuna kaadi nabano bakiraba aba movement n'abalala asaanidde bwe batandika omutembeeya abagifuna oba batagifuna mbuuza batandika omutembeeya baba bamugamba kugifuna oba butagifuna nga batembeeya omaze okuvuma abanuupu nti emyoyo gya nuupu gyabadde wano omaze ogambye nti omwana bamweki omaze ogaa tebalina kye bampa ate ogamba nti ono gwe nonze mumulabire ddala ku kitebe mwana wange yenda osinze dda yayenda osinze kakati oba ddidde omuntu ow'amaanyi abadde agwanidde n'okuweebwa kaadi n'omufuula ebinyafu omunafu okuba oba otandisa omalisinga omuntu kyataliimu era okakasa ekyo NBS nemuyitirawo ati bino ebintu gwe tobiraba nga wembiraba nze mbirengerera wala olwo osobola okukyusa nabo ku kitebe ne bagamba nti bano abantu bano balina baba bwe bati nendala ne mukyala wa Ssegirinya ayagala kwesimbawo ayagala kuli pressing njagala okubuuza ekibuuzo yavuddewo oyo akazungu nga olowooza maama wa Ssegirinya ne maama wa Ssenteza Kajubi oba maama wa Puliya nabu Kenya ani yalisinza okusiima NUP wasegi maama wa Ssegirinya ne baganda be maama wa Ssenteza Kajubi ne maama wa Alita nabu Kenya ani yalisinza okusiima NUP atudde mu mazima reality gye tuliko anti bagamba Ssegirinya maanyi gali maanyi ge mbuuza NUP no yetandi muwadde kaadi yali ayitawo anti woba yagala okakasa ye bwagamba boya kakasa nte kuwa kaadi eyitawo katufune engeri gye tuzibajjako ku mulundi guno laba naayitawo
sente za Kajubi yali yesimbe mu kifo kye simanyi bulungi tewali ne Justin agoberera nkyuka nyina wabo mu mativu up to that extent bamutisa bamukola ki tavanga ko kumulamwa kyekyo kyogamba noga omwana wange afudde tiyina kye so Wasegirinya teyandiyisiza bwati wakiri wali siriso omuntu omukulu banyina ne bayogera all right okitegeera kitegeeza nti gwakiri owo wadde bambi atambulidde mu bulwadde naye wakiri yafunyeko ne ku buyambi obumujjanjabye nga buva ku kitebe n'olaba ensi n'ensinga ewolereza omwana wo nesi mu mativu gundi teyakikola omwana we yasirika omulundi gumu liita Nabukenya yasirika omulundi gumu kyeyune yali mukwano gwange nga tuva gwe battirawo ku masitoowa yasirika omulundi ogwo so mama Segirinya yandibadde wakiri yandibadde ateekamu kale akakazi kikulu niwankwadde waliwo okutiisatiisibwa nabagamba bannange nze mbawagira naye sigenda kwogera wakiri omwana omutono kayogere ensonga zino tukule abazadde yayogereddawo nga principal yao abazadde mukule nze Bobi Wine oyo nakamulaba emirundi ng'esatu ng'akaaba nalaba Bobi Wine omwana oyo gwe twaziika e Masaka gwe mbadde njogerako gwe batomerera obusega yatulika n'akaaba amaziga olunaku lwe bakuba Danny Magic yatulika n'akaaba amaziga mulabyeko emirundi giringa esatu ng'akaaba nekusegirinya namulabye Bobi Wine yakutemebwa ati eziga ne litonya amaziga ne gatonya nambe mutumalirize bwe kiti ekintu njagala tutwale omukisa guno tubuuza abakulu bano abayita abateeketeeke tukitwale ndi Segirinya azuukidde kale wabaddewo mirako n'azuukirira ku lumba olwo nga Mpuuga ali eri n'abaana be Bobi Wine ali wano abatulaba n'abatuwuliriza olowooza Segirinya yaligenze sayidi ki nga Bobi ali eno nga Mpuuga ali eri azengulu ku tayimu eyo nze ndowooza n'omukazi oyo eyita mama Nagirinya yali mu kyayokoolwo nga mulaba eri n'abaana yaligyeyo abaana b'omusaayi gwe naye abakazi abo yali badde abatakoolwo kakati ffe twakoze ekintu ekituufu ku lw'okwagala kw'omugenzi era bw'atyo bwe yakisaba katumalirize ennamba emu ate n'enzika yaffe eya NUP abantu mwenna abali mu NUP mu kitegeere bwetyo bwe tuziika ate ekintu ekira Sakozi omaze okugamba abantu nti bayaaye ate gy'osindika omulala nti oyo bannaye muwe kaadi okitegeera ate mubayaaye what is what kyekituufu mama Segirinya ndowooza ebintu byamutabuseeko naye ate ne mwanyina Segirinya yayogedde bubi nnyo waliwo mwanyina we yabadde awo era akadde asinga n'okukyawa Segirinya ayinza n'okuba abaana b'obutwa obukyawe bwalina ku Segirinya oyo mwanyina tuli biwulira mu myaka egyo ojja wulira nga obukyawe bwabutadde ne ku baana ba Segirinya oyo naye babagambye bino bigenda kukoma ku bino bye mwakoze byane bye mwakoze mbu bigenda kukoma ngenda kubulya ekintu kimu kamalo kikubulya olwaleero mu NUP mu people power abantu balina abantu webaziika abantu baabwe era nze Sakozi bwe ndifa bafutu soja basitula omulambo oguba wadde nze bwe ndifa bafutu soja be basitula omulambo gwange mutemwamunaaziza teri muntu akkirizibwa kwogera kufa kwange nga siwa NUP nga siwa people power sebo abagenda gamba ky'abantu mbuuza abagenda gamba ky'abantu abenaale mu bagobe ate babanunawo ki badde banjiganya ndi mulamu be bambonyaabonya kati wenfa we banjagala omusajja abasirikale bamugoba bamukubye empi bamukoze eki bamugoba nadduka emisire ne koti neyulika n'okuyulika kati gwogamba mbate baze kumanya omulamba bagwagala nnyo booleeta abo mu kufa kwe
nze sakozi ngendera ku bantu abakiririza mu ndowooza yaffe. Omuntu akunyigiriza kiriza nti akunyigiriza lwaki omulaga ate mu kufaako ate wakugasiza ennyo. Babadde bakoze pate yekulisa. Nambe mutumalirize tukomye wano olwaleero. Batulaba n'abatuwuliriza. Badde ekintu wekityo kitambula ku ground abali ebule n'ebweya ensonga bwezityo bwezityo. Tugenda kusukkawo ndowooza katukome wano olwaleero. Muganda wange George awe Canada nkutumiddeko ayina health ayina conference health care. Of course conference eno ngenda kufuna details zaayo ngenda tandi kujiranga era ndowooza kirango kyenyinawe kimu kubikulembedde. Hana Saloon tubatumiddeko nnyo awo bayitawo Kyali Wajjala ku Shero Kyali Wajjala wokiririra awo notuka ku Hana Saloon. Abatwala kweza boss wange Amin Musoke yonna gyoli mukatuwe eyo nkutumiddeko nnyo. Ali kutuwa? Ali mutambula. Akikola atya? Amin okikola otya mukwano? Oya Amin ali international boy. Ate top boy. Amin top. Wali abadde bangamba Amin teyasoma. Naye Amin engoli gyakikubamu asinga anti okusoma twali e Rwanda ngali series nangamba oluva wano mpitireke Germany simanyi mpitireke wapi obusibulingo babumeka. Okusoma n'okutegera byanjawulo. Katonda ya bless. Osobola okusoma naye nga totege. Oyinza okuba muyivu naye nga okutegera byanjawulo. Obuyivu n'okutegera byanjawulo. Bannanga omusajja Katonda yamuteeka. Obuyivu oba okulamiza bukulaminzi naye bambi. Amin yonna Amin abanja kikunsi. Talina kyabanja yebaza bwebaza. Amin talina kyabanja. Yebaza bwebaza. Era Amin woligamba ndio nakyobanja. Yebaza bwebaza. Tolina kyo. Naye ate okwebaza kwe omuzikiti e Masaka. Gwa amaanyi munene. Fakti Amin lwaki tontwalayo nendaga omuzikiti ogwo. Tugenda gugulawo. Tunagugulawo. Tugenda gugulawo. Tunagugulawo. Sabo tunagugulawo gwe wennyini weyama nti ogenda kubeerawo ku mukolo ogwo. Ate tunagugulawo. Naye enkola gye bagukoze tekuliko tafali ddala lya muntu sigwatwe si bya kusonda si bya banyambe gugwe ate bibye gugwe sajjoy ate ekimunsanyusaako obugagga bwe tebugasizza ye nga muntu asasanya bugasizza ffenna obugagga bwe bugasizza ffenna si mukono gamu ffe baganda be bakyalibe baani bonna obugagga bwa Amin bugasizza abantu bonna. Nze Kasaya zimba omuzikiti jwi ne mmoto bugasiza abantu bonna. Dola ali kuki? Ate dola jali talina tabbo. Ennaku zino kajamba akakubira eri. Ali biki? Mpozi Air Trends Saloon esangibwa Kajansi. Abantu nga kumachanga kusenenga dola. Abantu be Kajansi. Abantu be Kajansi abayitira we Kajansi. Air Trends bayina buli kika kya kaviri bane mugende mbawagire abantu abali Kajansi eyo oyo ngadda kukidde bweya oyo muganda waffe talina tabbu. Alright. Mwebale nnyo mwebale ddala omulimu gwebale Amin kyakabinyo kyakabiddala. Jonna gyokwasaako agikwasaganya. Dola ali happy. Mwebale nnyo mwebale tutawagane next time.